ng'ataana akwasibwa woofiisi y'obuduumizi bw'eggye lya UPDF General Wilson Mbadi asoose kulambuzibwa nnyiri z'abasirikale. Omukolo gwetabiddwako abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo nga bakulembeddwa Minisita w'ebyokwerinda Minisita Ssempijja. General Mbadi woofiisi emukwasiddwa abadde omuduumizi w'eggye lino Gen David Muhoozi. Ku mukolo guno Lieutenant General Peter Erwerunga yamyuka omuduumizi wa UPDF omuggya atendereza emirimu gya bannamagye abeewaayo okufiiririra eggwanga n'olukalu olwa Africa. But I assure you they will never, when they don't know what is happening, and they will never, they cannot understand it. They don't know. General Muhoozi annyonnyodde byatuuseeko mu buweereza bwe era n'asaba abamuddidde mu bigere okutandikira we yakomye. Always seek the views of this Commander-in-Chief in running the force. Scale the mountain up to the top, but remember always to come down and connect to those who lead. Amukuutidde abamuddidde mu bigere okwewala okukwata ku ssako y'abajaasi kubanga zino ssente ziva mu ntuuyo zaabwe. Masako should continue to be protected and preserved by the UPDF in order to durably serve its founding and enduring purpose. This thing is very delicate. It needs our protection. Yeebazizza Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni olw'obwesigwa bw'amutaddemu okuweereza eggwanga mu bifo eby'enjawulo era ne yeeyama okusigala nga muweereza gy'ali. Again, I would like to take this opportunity to extend my special thanks and gratitude to the President, Commander-in-Chief, for the privilege and honor of being his choice for CDF, for the time I have occupied this office, and for his support and guidance throughout my tour of duty. General Mbadi okwogera kwe akwesigamizza mu kitabo ky'Abaruumi omutwe ogw'e13 nga abo bonna abanaajeemera ebiragiro byabwe baba bajeemedde Katonda. Resists authority, resists the ordinance of God, and those who resist will bring judgment on themselves. I come in to fit into a large-sized shoe, but with this guidance and the advice that you've given me through your report. Minisita Ssempijja abakulisizza okutuuka ku kkula lino n'ategeeza nga gavumenti bw'ebalinamu essuubi mu buweereza bwabwe. These promotions come with added responsibilities. Therefore, there is a need to pull up your efforts to match the expected performance, and I urge you to endeavor to ensure that you don't let down the appointing authority. Damba Tadewo yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.